DNA results ku baana b'omugenzi Ssegirinya zitabudde abafamire. Ene Newspark channel bale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi ge tuleese akkiriza tubeere ng'ate tugatandikirawo. Oluvannyuma lwa Bebekulu okuvaayo n'abotola ebyama ku nsonga ki eyabaleetera okuba nti no baawukana ye ne Bobi Wine, kaakati nno munnange waliwo wano avuddeyo n'atabuka nabyo katubikuwe. Ebigambo Bebekulu byonna bye yayogeddemu ekituufu kimu. Yakkiriza nti mukazi we yanobera ewa Bobi Wine. Yabuzeeko kimu kyokka nti yamuliisa n'amugulira n'engoye n'amunywesa. Ebyo tubireke. Njagala kuteeka Zowena mu bintu bino. Ensobi gye wakoze y'amaanyi nnyo ggwe ogirabanga entono. Obutagamba bbaawo nti olimba. Zowena, walabako babi ewammwe. Gwe mukazi gwe, n'owulira obulimba nga buli awo, gwe n'osirika, kati naawe kankwabye. Zowena, oli mukwano gwa muka John Mulinde, Apostle Mulinde. Omukazi eyali atta Mulinde emirundi egiweze ng'amuwa obutwa. Bakazi mmwe ababiri, gwe, mukyotala gwe, muli amayirungi. Bebekulu alemeddwa okugoba amayirungi mu maka ge. Ali mu kujja ng'amanyiira omukulu. Atamulinako. Mukulu Sali, sooka ogobe ekikolobero mu maka go. Olyoka olumba effamire eyimiridde. Kati n'ekizibu ky'oyina, gw'onywa Uganda walagi, mukazi wo ng'ali amayirungi. Kati kankubuulira obuzibu bye birina byombi ebintu ebyo ebibiri, wadde naffe otugaatunywa enjaga. Omuli w'amayirungi yeebaka leeti kubanga agavaamu leeti. Era omuli w'amayirungi eyeebaka leeti ekitono ennyo okuzuukuka azuukuka ssaawa 7, wabula amagezi gadda ku ssaawa 12. Kati ate owawalagi ggwe owa Yugi, owoogini, kati ggwe bw'ogunywa ne weebaka leeti okeera naye ate okeera otamidde. Ebintu by'oyogera ggwe tebigatta, bipipa mu mazzi bidomola, toddamu ggwe. Genda ogoba amayirungi mu maka go. Kogwe owayiriza Maama Solomoni, toddamu ggwe. Oluvannyuma lwa Alex Luwemba munnange eyali mukwano gwa Honorable Ssegirinya okuvaayo n'abeera ng'ate abotola ebyama, n'abeera ng'ate ategeeza eggwanga nga results oba ebyavudde mu ssaayi we byalaze nti n'okubaana omwenda abaakeberebwa bana bokaboka be baabadde aba Honorable Ssegirinya, kaakati bantu bangi bavuddeyo ne babeera ng'ate bawa endowooza zaabwe. Naye nga n'abakyala munnange abaana baabwe abaasuuliddwa babooleddwa nabo bali mu kugamba nti tebakkaanya n'ebyo ebyavudde mu musaayi. Katusooke tukuwe Alex Luwemba ng'akuwa ku mannya gaabo abaana bo abana abakkiriziddwa. Akatambi ke twasoose okuwa ng'atunnyonnyola nti munnange abaana 9 ku baana bana bokaboka be baayiseewo. Kaakati tubadde tunoonya abaana abo abana be baliwa kabeere ng'abatuwa. Ne nkyanoonyereza kubanga kuliko omulenzi omu eyayiseeko. Omulenzi y'ono bambi omulenzi eyali mu kufa bambi eyali tayogera. Mujjukira mu baana ba omugenzi Ssegirinya omwana gwe bagamba omukulu gwe bagamba eyali oba tayogera oba tawulira. Njagala kumanya oba ye yayiseewo naye katubeere nga tukuwa akatambi kano. Abaana bayiseemu engeri gy'onkase kambogereko. Waliwo Naggirinya Aliya, ne wabaawo Shifra Naggirinya, ne wabaawo Ibula Ssegirinya, ne wabaawo ani waliwo omulala Sharifa. Yes. Sharifa manya amanya ago gafaanagana. Yes, Sharifa Naggirinya. So bambi ngaffe obana mukyala Kandinda. Ya Kandinda naye yamuwandudde DNA. Akandinda results za muwandu. Yes, kubaana babiri. Twahiro ne yesimu. Yes, kubaana babiri be yateekayo tayinaako yadde muntu n'omu alina akakwate ava mu ntumbwe y'omugenzi Ssegirinya. Abaana be bombi. Yes, babiri. Yabawandudde. Era baagambye nti bagenda kujulira naye ne banaafuna abasawo nga bava Germany. Ne bafuna abasawo nga bava Pretoria
ne bafuna abasawo nga bava US endaga butonde y'omugenzi Sseggirinya weeri ffe tuli bedde okukwatagana n'abasawo abo baddemu batetenkanye buto results ezo balabe naye nze amukokushuwa nti era DNA ejja kudda results tujja kuzifuna nga mya nemye Luwemba seetaaga kintu na kimu kya mugenzi Honorable Sseggirinya nga nina emikono nina obwongo Sseggirinya namukuppako kimu bwongo. Kakati nno bavuddeyo ne babeera nga batabukira Alex Luwemba. Okitegeera nani amutabukidde? Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Loswa nkugumiikiriza nnyo ekimala naye ekisusse. Loswa lekera okukozesa erinnya lya Sseggirinya nga political capital wo. Sseggirinya yabonaabona ekimala mu kaseera kaakasembayo ku nsi. Muleka awummule. Maama wa Sseggirinya mutabani wo mumuleka awummule. Maama ekimala kimala. Sseggirinya teyalabira nnaku ku nsi ng'agenda girabira ne ku lukuusi. Mwagambye nti ku baana ba Sseggirinya omwenda mwakoze DNA. Naye ng'abaana abana bokka be babe. DNA mwagikoze kusinziira kwani? Musaayi gwani kwe mwasinzidde okuzuula nti abaana abataano si ba Sseggirinya? Luswa twaligambye nti waliwo omwana omukangize Naggirinya kwe mwasinzidde okukola DNA ey'abaana ba Sseggirinya. Bwe babanga abaana bataano ku baana 9 si ba Sseggirinya, omwana oyo kwe mwasinzidde okukola DNA ya Sseggirinya. Mukakasa ye wa Sseggirinya. DNA twaligambye nti mwasinzidde ku muganda wa Sseggirinya. Mukakasa ye muganda wa Sseggirinya wa mu kika ekyo? Oba Sseggirinya yali wa mu kika ekyo? DNA tebagikola kusinziira ku butya bwe mulowooza. Nkiddamu, DNA tebagikola kusinziira ku butya bwe mulowooza. Mugenda kugamba nti Sseggirinya yaleka omusaayi emabega ogw'okupimirako abaana be. Sseggirinya bw'aba yafuna ekirowoozo ekyokuleka omusaayi emabega ogw'okupimirako abaana be, yali badde era yafuna ekirowoozo ekikebeza abaliwo kuba obusobozi yabulina. Siwali musajja afuna kwekeka mu baana be n'asalawo babazuule nga ye amaze kugenda, era aba ayagala agende ng'abeezuulidde. Singa Sseggirinya yafuna ekirowoozo ekireka omusaayi ogukebera abaana be, wallahi era Sseggirinya yalifunye ekirowoozo ekikebeza abaana be. Maama Sseggirinya muleke muweebuulira ku lukuusi. Lwaki ngambye nti maama Sseggirinya? Omwana ono akoze bingi mu linnya lya Sseggirinya. Maama ng'osirise busirise. Omwana ono akoze bingi ebikkakkanya Sseggirinya ekitiibwa kye ne mu kufa. Maama ng'osirise busirise. Omwana oyo si ye next of kin wa Sseggirinya. Bw'aba ye next of kin wa Sseggirinya proceeding empapula tumwekangira mu mawulire mu buli kimu. Abaana ba Sseggirinya abataano si babe, ku baana 9 kuzuuliddwako abaana 4 ababe. Atuwa empapula ezimufuula next of kin wa Sseggirinya, kubanga bino ebigenda mu maaso bikolebwa next of kin. Bw'obanga yeggwe next of kin wa Sseggirinya, tubuulire wasinzidde ku musaayi gwani okupima abaana ba Sseggirinya.
bw'oba wasinzidde ku musaayi gwa Sseggirinya nga bwe muyinza okutulimba Sseggirinya tayinza kufuna kirowoozo kireka musaayi mabega nga teyafuna kirowoozo kikebeza baana be. Ekyokusatu, abaana bano maama bali mayina. Abaana bano bali mayina. Singa bazadde baabwe baali baabaliga ne basiba Sseggirinya abaana sibaali bakkiriza kutwala baana baabwe ku musaayi kuba olwedde baali badde bamanyi bataata baabwe abaki abatuufu. Abaana abo tebali myaka gyesalirawo kugenda ku musaayi. Meaning bw'oba batwala ku musaayi balina okubaako consent y'omuzadde. Omuzadde omutaliiwo. Abazadde abakyala ate bennandirowoozezza nti baabasiba omuzadde omu be baliwo era nga be balina okubawa olukusa olukebeza abaana baabwe. Tebaali bawadde lukusa lukebeza abaana baabwe nga ddala kituufu bakimanyi nti baabaliga era abaana mu kika gye baabagaba si weewatuufu. Enough is enough. Luswa leka Sseggirinya yeebake mirembe. Subscribinga, likinga, leka obakabwawo mu comment section. Tusabire ku Chicken kubanga munnange byatandise okubeera nga akola byandibeera nga bimusuula. Avuddeyo n'abeera nga atabukira kitaawe. Chicken atabukidde kitaawe talina bigambo byakwetonda mu kamwa ke eri taata we. Nambeemu yanzaala tekivaawo wabula mbadde nkusaba onneesonyiwe. Nina ensonga lwaki njogera ebintu bino olw'ensonga omusajja oyo abantu yabasigidde ekifaananyi nti sirina mpisa. Naye nkulaga empisa we zaagendera. Kuba omusajja namuwanga ekitiibwa. Nkulaga empisa we zaagendera okuba nti simuwa kitiibwa. Era sigenda kukirumamu simuwa kitiibwa nga taata. Abantu bagamba nayoleseza empisa envundu wabula njagala basooka bazzeeyo story emabega. You're not a dad, toli taata. Nga gwe you always in a front seat nga buli mwana watuuse ku success. Ng'omwana wo buli wabeera mu kaseera akazigizigi gwe tobaawo. Nze okuva mu kkomera Luzira era Nambeemu tabaako wantu wonna waayogera nti ye yanzijja mu kkomera. Ng'omwana wo yali mu mannyo g'empisi. Abanyarwanda bamutwala, Abanyarwanda bamuvuma, Abanyarwanda tomanyi na kiddako oba bagenda muwa butwa oba bagenda musiba oba bagenda kola ki. Nova ino wa statement says ku mwana wo addemu saga ziri ezatandika ate Chicken okimanyi nti n'oyo Nambeemu yatambuzanga amawulire nti bankutte. If you do anything to my mother ogenda kunda abagwe musajja gwe. Ne bukyanga mama wange alina kya nankubira bukubizi nangamba musibanga Nambeemu ankoze bwati. Polo lwogenda okumanya nti embwa ezaalambwa sawa zino nkuze nojjambunze gwe taata wange. Ngera tukyali ewa Chicken munanga avuddeyo ku nsonga za Shira Price jukira yavuddeyo n'abaako byayogera n'agamba nti concert kituufu yali yaabwe babiri naye waliwo ekiseera wekyatuuka oba wekyatuuse n'okutuuka nga munnange ono Chicken yagenda mu bagagga yekka okitegeera awo nno teyabitegeera bulungi. Kaakati ye Chicken avuddeyo n'alyoka agamba nti balina endagaano gye baakola Shira Price endagaano eyo agijjukire bulungi era aleme kugendera ku pressure na bigambo by'abantu. Abantu babaddewo bangi nga tebalagala tubeere ffenna. Kati balabanga ino opportunity era bagenda mugamba ebigambo bingi nti Chicken ye bakitakuwa ssente naye nze ndi sure agreement gye twakola naye ye bw'atuula mu mutima agimanyi wadde tayinza kwogera. Agreement gye twasayininga agimanyi ey'okuba nti tukola show. Kati just aleke bano bantu kutwawula because tulina ebintu bingi bye tusobola okukola big and nze naye. Bingi, very many things bye tusobola okukola ne tuba very successful. Kati bw'anaagendera ku bigambo by'abantu Chicken yakuwa ssente wamashira ng'omanyi agreement gye twakola nze naawe. Leka abo abaana baleme kukutomeza baleme kugamba bigambo kusigamu empisa y'obukyayi. You understand? Gwe omanyi kye twatuula ne twogera me and you we have been one from day one. Kati baleke ffe tukole kyaffe tupromotinge byaffe tukole mawulire gaffe anyiganyige atanyiga atwesonyiwe cause bwe twali tutula ku table yaffe wamashira they were not there. Yabaaliyo twali aba babiri ku mmeeza etusayininga ebyaffe tetubikonkuludinga ne tutandika kupushinga. Yanze sikunenya wantu wonna wadde babinsindikidde binjeererere sikunenya wantu nawamu oli mukazi mulungi very disciplined era the rest is background noise. Ye Rama avuddeyo n'alyoka agamba nti bano ababiri beeyagalako. Bu Chicken
ne Shira Price mbu beeyagalako. Sajja kasita akwambula ate olowooza ki ekiba kiddako mmwe mweri abo abaana beebyo Shaira obawawa ku chicken akasolo kati awo tetuwewuunya obanga wamuwaako kati zezo results yensobi togikola ngera oba wagikola wakole big mistake mulabika mweri nze yentijja gye nalaba mutijjamu eyo erabe bina we mudda wano we mudda wali mwerya mwe baana mmwe mwerya waliwo mwagenda Dubai temwerya mwali mu content kubanga teri muntu nga mwebase babiri n'otandika okugamba Sheila namulya mubire ebyo byali bya content naye ennaku zineno muyina engeri gye mweyisaamu Sheila ayina engeri gye yeebuzaabuzamu ne Chicken ayina engeri gye yeebuzaabuzamu ate obutalimba Sheila gwe weekuba ku Chicken. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Akatubere ngate etweyongerayo abanupu wanono wamwe. Wanono wamwe. Amunange Sami ali mu kulajana. Era munanga avuddeyo n'abeera nga atabukira bubi nnyo Honorable Zaake. Mbu Honorable Zaake ayina bye yamusuubiza byataamuwa ate nga kati ali mu mbeera mbi. Honorable Zaake wasuze otya? Sami mwezi gwa Juni wenkoledde akatambi kano kakoze kiro saawa zibadde nga 10 nampulira obulamu bugenda abantu bannuupu mwenna okutandikira ku Gonalebo teri atamanyi mbeera eno ngezezzaako bakubira era nkoze akatambi kano nga simanyi oba ngenda kyoba kyekiddako kuba mpulira obulamu bugenda kati ennaku ziringa nnyo mu kifo kino sirya obusente bwe nali nina Honorable wannimba nti nsale ngende Kenya nembukozesa natuuka ku boda nga ndi sitaaka ng'onsuubiza okunteerako sente towaddayo kwata masimu ne banteeka mu baasi n'enkomawo obusente n'obuggwawo ndi eno nga owulira ebinyonyi we bikaaba gye nsiraanidde naye nandibaddeyo ne mwenna mukimanyi ndi mulwadde obulamu bugenda naye muyimiriranga ku mufu kunze ne mutalimbanga bantu ne mubagamba amazima oyo afudde tubadde tukimanyi era tetukoze kisoboka kulwako mu leediyo oyo era kyonna kye nabakola nsaba munsonyiwe kuba ababaka mwenna teri atamanyi mbeera eno amazima nze okulaba obulamu bugenda nze nampeddewo jjukira nagenda ova mu kkomera nga nkubiddwa bubi nnyo saafuna treatment akawago nako kafu kaluma nali nakava mu bulwadde nga buli myezi 3 nina ogenda ndaba edokita bongera okunnuuna obutwa mu mubiri naye saasobola nali mu kkomera ndi mu mbeera bweti naye ng'ekyanteeka mu mbeera bweti oluvannyuma lw'ogezaako tiketi 2 nenemese bufuluma muno saalina mulimu olwava mu kkomera saalina wentandikira buli kimu nekyonooneka nali nina ofuna treatment eyo nagimisinga obulamu simanyi gye bugenda kukomenkereza nafundikira ndi mu mbeera bweti saa zino wenkoledde akatambi kano ngenda mu nnaku 4 n'ekyokulya kimbula ne nasirika nemeraga mbeeramu empita nga mmanyi oba naakubira kibunnoomu nayimirira nakoze buli kimu teri kyesikoze era okubeera mu mbeera bweti lwa butaagala kutuula n'abantu abo naye obulamu buggwawo kati mugenda kuwandiika rest in peace
mugenda kupostinga kuba amazima mukimanyi mbonaabona bwe nti muno mwensula okoledde akatambi kamu nga nkulagama embeera mwendi gyemazeemu emyezi kati egigenda obwereena nga nsula wano ekibaati kino bwe kiti eno embeera kirungi teri mubaka atagimanyi oli mubaka agimanyi nyeeko Deriki namukubirako Zaake namukubirako mwanyinaze ono gwe mugenda olabako ebigere byokka bamuyita Nash TikTok akolanga Ssenga bambi mumuneebalizeeko kumpi buli wiiki abadde ankyalirako nangumya tewali muntu yenna gwe nsuubira agenda kujja ntaase wabula essuubi ndibadde mu bantu bange mwenna mwanvaamu eno message esembayo egenda eri banna struggle mwenna oba oli mu struggle nga gye mbaddemu manyi malirizayo tegenda kuba nnungi oli wadde mbokozesa vidiyo yange n'oyongera okunzivoola n'okunzikakkanya naye kyenjagala omanye nti mu Uganda si buli abonaabona nti amala n'atereera amanyi mulina ebigero byammwe nti kolanga omuddo olyenga omwami ku mulembe gwa Museveni okola n'ofa nga toliddeeko nga mwami era obonaabona n'ofa ng'okyabonaabona kati ffenna abaasalawo kye nasalawo lowooza okufundikira obulamu bw'oti nga nze mbeebaza nnyo mwenna abambeereddewo kunkyekingako kunsabirako abangulidde ku mmere naye ensi erituleetera amawulire amatuufu saawa yonna ng'era obulamu buno bukomye era nga tebulina kiseera kiwanvu okukoma oyo omuvubuka asobola okufa vidiyo zendabyeko yosamye asobola okufa wemutamuduukirira agenda kufa naye abagambye ku mulambo gwe mwogere ebituufu nti mubaddanga mukimanyi nga musirise Zaake walimba omwana agende e Kenya n'atuuka ku booda n'ojjako essimu ng'akubira tokwata gwe Honorable Zaake omwana ali eri afa. Programu ya Crossfire munnange ejja kwettira Makona baavuddeyo ne babeera ng'ate bamutabukira ali yamutabukidde ziza Bafana atasaaga atazannyirwako nabyo tubirina lwaki ojjonkera Bebe Cool kyekyokujonkera kyonna kiŋŋambe nti Bafana wano oba ojjonkera bwe wayogera booti oba n'okola booti kigambibwa mbu obeereeyo mu nkuku kigambibwa ki mbo bakenzo bakuwa ssente mukagambye bakubire bakubidde tebakwata anti tebakwata tubayite ki nze wankezeza saa mmeka okundeeta wano lwaki oli musajja muyombi kuba ndi munnamagye wali obaddeko magye oba ekikwambazira ebyo ebibombololooza nti oli wamagye gwobikola ebiki bino ebibombola gwobikola olwokuba obyambadde kitegeeza gwabikola nekitegeeza nti gwabikola ogula busuuti ogula bukootikooti gweze naawe olowooza bwe batulaba wali kino kiripresentinga omutima gwe nnina munda omutima gwe gwa kinnamagye si gwayambala obusuuti mwe muli babbi mukwata abakazi mukwana abakazi mulimbalimba mupangisa emmotoka ezitali zammwe musula ku mizigo ne mulimbalimba todda kumumanya lwaki weeyita Katonda wa Raga nga toli Katonda wa Raga kale gamba biribibiribibanga Ulira katiego biribibibanga yaman yecho ati nawe nziramu lwaki weeyita Katonda wa Raga nga toli Katonda wa Raga kintu kiri kimu kyenkola bw'okikola nkugambye gamba biribibiribibibibibibibanga oyagala biwanvuya ate biwanvuya biribibirib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 pi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 
ogenda funamu ki bwenkya wulira bang kyoba okola bw'oba ga siri katonda walaga kola ekyo then jagamba siri katonda walaga kadde mugumu
sejja kaddamu kannemye nzikiriza kannemye sinze katonda walaga ekyo kyokoze kitegeeza nti gwe katonda walaga kikola nti Uli golaba nkoze banga ekyo osobola ekyo anti kikole anti kyensobodde owaye kyensobodde sigenda kukola byogera yonyola abantu abakulaba. Amawulire ejjukira nti no tuyina mangi mukwano kkiriza ne gano nago tubeere nga tugakuwa mukyala wa Rasa alaajana mukyala w'omukulu ow'empeta yono ali mu kulaajana. Nkaddiye mbadde nkolera emirimu gyange buli kimu nga omusajja bw'abeera neriko baana ne babbulooka nti ntunda ng'ate nze situunda waka wange bo bawamba buwambi bintu era ne poliisi yennyini mutono poliisi y'ekibuye n'ey'ekibuye yo bakoze kyamaanyi nnyo okutwaza ebintu by'abantu naye nga nsaba buyambi nsula ku nsiko abaana bange baddukawo dda ala Lwasa ow'empeta nkomyewo era okwekubira omulanga eri abantu bano mwami Mayanja mukyala Nabakooba ow'eby'ettaka mwami Lukyamuzi bwe mba nga sisobola kufuna buyambi nga bo bwe bagamba nti ne bwe nnaalagawa sijja kufuna buyambi Pulezidenti Museveni bwe mba nga sisobola kufuna buyambi nga bano bo be bali waggulu w'amateeka mbadde njagala ndabe ngezeeko ndabe kubanga bonna bagamba sijja bwe nnaalagawa sijja kufuna buyambi naye nga ndi mu kaseera akazibu bantiisatiisa waka naddukawo dda nasikenangako neŋŋamba nti ntunda waka wange najjawo nga ndi wa myaka 19. Lwaki tetusembyayo Senga Asidi naye ng'ayogera ku nsonga za Shira Price kw'ossa ne chicken Lubakyoya ekabowa bw'obeera nga wakyankalanye ne nkoko nze nga nze ndi musanyufu era awo wembaagala ŋŋamba nze ng'omulogo waako neeno naye nenkujjukiza mbu nno omuntu atasomye tasobola kuwangula muntu asomye. Yes, atasomye in this matter being you and asomye being nkoko era nga ndiwo okutegeeza mbu nno internet eri ku saidi ya nkoko kujjako bakadaama era nga in this world learn from experience or from your friends. Bruno ne Christopanda bajja ekyabawukanya nti omu yali yasoma omulala teyasoma. Exactly, but you learnt nothing and forgot nothing from the French Revolution. Oliawo olega kabaliga, but that is okay. Nayenga, if it is a stunt, of course we expect it because you always make stunts. Waja no gamba abantu mbuno bakwocha, which was a lie. No limba abantu mbuno nkoko Komanda Mudogo ya samba, which was a lie. No jano gamba abantu mbuno bakuobuta, which is a lie, meaning you're a queen of stunts. But then also still, whatever the issue, you have gotten our opinion into. Next time, if you're going into a partnership with a person and you're having expectations, because clearly you do have expectations, but if you do not have expectations, shut your hell up, shut your mouth up. But if you have expectations, sit down on the drawing table and ask a person, what are your rights and responsibilities? Contractiro kadama, Kaliru Vasazi, Kakaboniki Sinobolu Company. Tosomole chochimanya, Olie Olega Kavaliga. But other than that, if it's not a stunt, we are happy. And I'm sure that is a lesson. And then also, most importantly, do not expect to reap where you did not sow. Don't expect to reap where you did not sow. And also, most importantly, one major question. Give us only 2 economical, social, physical, emotional reason why you did not announce that show. Other than having a bad heart and not wanting it to prosper. Bwete tambudde wadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspack Channel tukwagaliza omwezi ogwa July omulungi ogw'omukisa ate era tukwebaza olw'okukkiriza n'ogamba nti amawulire nina gajja ku Newspack Channel. Kye tukusaba subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Weera bulungi, weeraba.